kya National Unity Platform omuliro kati gukutte essaawa emu n'ekitundu. Amawulire agaguddewo esayidi wano si malungi n'akamu, wabula ngenda kubeera nga ndowooza kansoke nkuzanyiremuko akatambi kano. Bannange omuliro gubwatuse kumpi n'ekitebe kya NUP. Omuliro fire outbreak near the headquarters of the National Unity Platform, the nearer building, obanga the nearest building. Omuliro gukutte bimu ku bizimbe ebiriraanye ekitebe kya National Unity Platform. Tetumanyi buvuddewa era tetumanyi kiki byatandikidde naye bwekitu embeera bwetu bweri. So omuliro munanga ate gukutte okuliraana ekitebe ekya NUP esayidi eno. So byebyo bikyagenda mu maaso. Actually obutambi obw'enjawulo bugenze mu maaso nga butradinga munanga ate okwetoloola ku social media, wabula nga ate mu maaso awo ngenda kubeera nga nkutuusaako ko Pallaso kw'ossa n'Omunigeria omuyimbi munanga ate yamukyaliddeko dda mu Uganda. Balina kolabo gye bagenda okubeera nga bakola. Bamute Jaminati, nsinza ku Jaminati Yugi, wabula kansoke munanga ate nkutegeeze nti omuliro nga bwe mbadde nkutegeeza nti nno obutambi bungi nnyo bugenze mu maaso nga butradinga. Wano awaliraanye ekitebe kya National Unity Platform omuliro kati gukutte essaawa emu n'ekitundu. Teri wa poliisi yadde ow'amagye yatuuse naye bagambe nti Kyagulanyi atuuse waali olabe emisinde. Ebintu by'abantu biri mu kwonooneka, ebintu biyidde era embeera nga bwe mukiraba bwetyo bweri. Bizinesi ziri sita, ebintu biyidde ssaawa nnamba naye nga teri yadde ow'amagye wa poliisi obanga ba fire brigade abaatuuse. Ku muliro ogwo munanga ate okuliraana ekitebe ekya NUP esayidi awo si birungi munanga ate n'akamu, wabula ekibadde mu comment section kibadde kikambwe nnyo ku bumu ku butambi obwo nga wabulabi munanga ate esayidi eyo, wabula nga nkongeddeyoko Pallaso kw'ossa n'Omunigeria ono munnange balina ekipya kye bagenda okubeera nga bafumba, wabula babaddeko we babadde bagenda babaddeko ko ekifo kye babadde batuukamu naye nga boogezaako okulaba Pallaso ayimiriddemuko awo katono n'abongako ku bafaanizi be nga boogezaako munanga ate okulaba kabadde kakutte munanga ate etabbu n'Omunigeria oyo omuyimbi esayidi awo, wabula kyolina okukola kusigala nga weekuumidde munanga ate ku Jaminati Yugi. Ebisigadde byonna gwe just bitwekere kasita obeera ng'osubscribinze. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti.